omuntu bw'abatizibwa ne yeewerala Filipo kyagamba omulawe n'omala weewerayo ddala nga process etandika munda. Process eno ekutandikamu eri very very powerful. Very powerful. Waliwo empewo eyo bw'osoma oluusi mu Bayibuli ne bagamba nti wayitawo empewo ey'omuggundo. Nagende kabala balina gye bayita kisaawa nakyo kika kya mpewo. Ensoke mu kika kya mpewo ebyo mbuliabulizi kubanga n'okubeera ku nnyanja sibeerangayo nnyo. Tesobola kuwunya tempewo engeri gyewunye ewunye eraga eno. Tesobola. Gyeyagala gyekuntira. N'olwekyo basoma ne bannyawo omuntu yenna bw'akkiriza Kristo ne yeewaayo n'awanikira ddala emikono n'aga nti nze neewaddeyo nga oluva mu mazzi eno process ekwatako n'ebanga egenda mu maaso. By the way etandika tonnabada kubatizibwa. Ekola mirimu ki? Ngenda kukulaga empewo no kyekola. Tulabira ku biki byekoze. Yokaana 16 erina byegenda okukola. Olunyiro olw'omunaana. Yokaana 16 olunyiro olw'omunaana lugamba bwe ruti. Lugamba ye bw'alijja y'omwoyo gwayogerako alirumiriza ensi olw'ekibi olw'obutookerevu n'olw'omusango. Ebyo bimeka? Omwoyo bw'ayingira mu muntu n'azaalibwa omwoyo atandika okufuna olutalo. Wano njagala Mukama nsaasire njigirize ekintu kino kiri theological kiri tough naye njagala nzire ku buti wansi ku ttaka. Omuntu bw'akkiriza Kristo n'amala amwewa ekisooka okubaawo abaggudewo oluki? Olutalo. Kubanga ennyumba eyo yennyini omuntu ono abatizibwa abadde si mwereere. Bwe tuba tetunabatizibwa tetubeera beereere. Ennyumba eyo ebaddemu setaani, ebaddemu ekibi, kyekinnannyinimu. Bw'okkiriza Yesu oba oleese foreign body now, oleese atabaddeewo agenda kutandika olutalo ng'alwana n'ekibaddewo. Obongoberera. Obadde nga gwe bw'otyo bw'obeera emyaka gyo kati oleese omulala naye gw'oleese agenda kutandika. Atandika naki? Agambye atandika nakkulumiriza kibi. Ogenda kulaba wulira nga omutima gukukeeyerera. Weeweeyo yina dda sente za muno ziriridde ddala. Olimba oyo omukazi si yewuwo n'omala kagenda nti esiwo wange naye yeetise talengeza. Nabo tebaagala bakaaba naabwe kamwagaleko lwaleero lwokka naye munnange tewandigenze. Otandika okufuna olutalo nodda kwodula opuyongo oyo n'ozitunuulira nga zonna zize era obadde ozambala. Nyambale luno eha galo tetukyantuuka. Kale era mbadde ndwambala naye kati ebisambi bye bimu, akabina ke kamu, olugoye lwe lumu, ekikutawanya kiri ludawa. Ofuna olutalo internally nga mundayo ofunyemu ekikyalennyinga kikulaga obutuukirivu nti nedda toddayo kuyita ku bbaala. Akakuba ako keesonyiwe kati yita muliri eddene wadde wala kubanga bano bewanywanga nabo bwe banaakulabako nga bakusikiriza. Omuwala oyo nze ngeya amanyi omubiri gwo wamwagalako naye bw'ona omutuula ate okumpi ng'ate tulina mu kyaki. Bw'ona omutuula okumpi oba mu ntambula
waliwo obuntu obugenda okumuvaamu bayosimosis bukucanga udeno samoni tojja kugiwuliriza kyusa ekifo ani akola omulimu ogwo omwoyo antandika okunkeeyereza aŋŋamba naye eno figa gireke nga bweri eri 3 bwenjireka nga 3 naalyawa lwaki sigidde eno nenfunayo obulala nefuuka 8 mbisobola obikola gireke oba oyavuwale naye ng'ogenze mu ggulu ebyo biri luddawa biri munda bameka balina entalo ezifaanana bwe zitya olwo mwe muzaalibwa mugenda haleluya era kambategeeze teri yakola kibi nga tayise waliwo yakataba bakayita it is hard to be lost omwanisi yagamba it is hard to be lost nti okubula nakyo si kyakusaaga olwana bulwanyi lutalo kubanga katonda ateekawo embeera zonna to stop you oleme genda mugeyeena wakiri ateekawo abantu akulumiriza mu mutima era yagamba nti owaguza abagenda mugeyeena nga babatizibwa twababatiza bajja kuwaguza buwaguza tebibabeerera byangu gwe tolowooza nti abatuvuddeko ne babeera eri benda bamativu bali balina ekibakeeyereza bwalalamu olwolumu nateekako prime radio nasaakaawo omulaba era wadde ayenda naye era prime radio yagira nagira ki yagenza okwenderera nawulizawulirizaako mukama tayagala kumuleka abalawo nawulira obubaka omwoyo omulimu gwe kutulumiriza era abantu abakola ebyo bakola ebikolobero babikola bawaguza bwe kibannaye waguza kyovala batosobola kukwata musawo ne weeyagala wano mu kyaki tize tonsaakira mu kwenda era nawe oyenda mpolampola alumiriza owa poliisi juzi nali ngenze kusabira ggwanga nga tugenda mu kulonda nengenda mu lukuŋŋaano lumu waliwo osi poliisi ow'ekitundu ekyo enamala prosesi y'okusaba n'asituka n'akola sipiiki ye gye nayagala n'agamba nti ffe nga poliisi twagala nnyo mu ab'ekkanisa tubaagala nnyo kubanga nammwe muli bapoliisi bannaffe naye enkola zezikola ki zezaawukana nti ffe twawukanamu katono nammwe mmwe muli balungi n'okutusinga nga temukikubidde amiina kubanga temunnakitegeera naffe twalwawo okutegeera kubanga mmwe mudiiringana mu mutima gwa muntu aleme kuzza musango. Are you getting me? Ffe tudiiringana muntu aleme kuzza muki musango. Tudiiringana muntu ne tumubuulirira ne tumuyigiriza ne tumutendeka toyambala bwotyo kijja kuleeta ebizibu, tosembera bwotyo, totambula kiro kijja kuleeta ebizibu, tokola kino. Wolu nali maze okuyigiriza abantu bw'omala okubaka lugenda waka togenda mu nguudo togana ab'esibo baleke tebameze bagenda kuyamba bw'omala omuwaka lwatedda wakaawo bagenda kusambira bwerere nesente bagenda kuwaako. Ffe tudiiringana muntu nga tanazza muki naga naye ffe tukwata amaze kuzza musango ne betumulabawo nga abulawo katono okubba. Ffe tetukwata lufaanana kubba, tukwata muki. Nange nensanyuka nenga nti ffe tutereeza ku ggwanga. Aleluya bannaaya. Naye ffe tuba tubawadde ki bano betubaga mwoyo omutukuvu. Abazaalibwa omwoyo balina olutalo luli luddawa munda ne lulumiriza lukulaga n'omusango. Buli lwekikulumiza njiga naye kino ogenda kikola kino kyekijja okuvaamu. Ogenda kwagala omukazi ono kati bw'afaira kino muwala gwe
osazeho genda n'omulenzi naye omusajja gweweesibako kusooka si wakanisa okusooka si kino ojja kufunayo endwadde nga ffe tetumubuuliridde twamaze edda tuva wano kati ali yekka mu buliri munne we yasitukidde n'agenda yalina ekimutabula bwe ngenderaawo bwe nfuna obulwadde bwe nfuna olubuto yate Katonda yate kyaki olutalo olwo buli lw'oluwulira kitegeeza Mukama akola. Amiina bannaye. Naye akola mpola. Akola ki bannaye? Lumu yalumba omusajja gwe twabuulira enjiri. Essaawa y'okubatiza etuuse ate gwe twabuulira tazze. Ate amazzi essaawa egira ki? Ntuka nti bane omuntu waffe nga teyazze. Abantu ne badduka ne bagenda okumunona. Bamusanga atudde mu nnyumba ye bw'ati ku mulyango. Ali mu lutalo. Ali mu luki? Ebagira bannange nsanyi okukola mmwe. Amanyi nina obuzibu. Mbadde sibabuuliranga. Eno ennyumba nsula mu ya Minsane. Minsane bwe mbatizibwa bajja kujingobamu. Eggaali eyo gyemulaba bagimpa ku busumba kemumbatiza. Eggaali ekoze eti? Enfuna yange bagenda kungoba ngenda ewaffe navaayo dda ngenda kukola ki? Nabinyonyolera omukyala naye tabitegeera nange. Nejje lya Yesu tetunemwa. Yesu asobola, Yesu asobola, Yesu afaayo, Yesu afuga. Babyogera enjogera sana kati wange tugende. Haleluya. Nabatizibwa. Omulala yasangibwa busanjibwa ate ku lunaku lwa Ssabbiiti nga kwakoledde ate ekyomutawaana. Naku lwa kubatiza bamulinda tajja. Bagenda okutuuka ku nnyumba gy'abadde asulamu ng'amadirisa abiri amaze okugakongolamu. Alese ekiwululu agakubyemu. Nongete obadde kimu nagani eryo nalibba wa Petero. Liri yava wa Naalongo teyamanya mukazi wattu. Njagala kumala kuzayo maki? Ekirala jangu bana munyambeko buyambi okubatiza sagala kusanga kuwedde. Jangu wano musime wano ne basima mu mulyango eyo ne bajjayo ensumbi. Ebyanya bimugambye. Eno nga tubuulira mu kidaala eryamayindi amadirisa agali musigage. Eryamayindi mu ddiiro wano waliwo ekintu kye basimbawo. Ono Yesu kye yali annyonnyola Nikodemu nti waliwo amaanyi super power agatambuza abantu agajobatusa mu akabako wa mu ggulu. That's why nze nina garanti nti nja kugenda mu ggulu. Waliwo amaanyi. Bw'ogawuliranga nga gakunyegeekeriza tonyiiga bunyiizi. Waliwo gye nagendanga omusajja omu yali musajja mukulu naye nga buli lwenzirayo ku kyaki nsanga anyiize. Musumba abantu bawano buli lwotoberawo banvuma. Bankolako olugambo buli mubuuliza gye bamubuulira bye nnakola. Buli lwayimirira okubuulira ayogera ku nze. Buli lwayimirira okwogera kati nono bamubuulidde byonna ebyabadde omuwiiki ne mugamba alo. Buli lw'owuliranga Samoni ng'ekukutteko bw'oba osobola genda owutemu ku ssupu ewuwo. Kubanga bu Samoni buli lw'otogiwulirangamu bibyo eriba ekusaze. Bw'ofunye akakisa Katonda ayogera naawe. Mwe mwenna abawulira entalo mu bulamu bwabwe bwe nabadde kasookera nandika kuyigiriza asiriikira naga naye bayogedde ku kuzaala nze nakajjamu oba ttaano oba zirinnya oba ttaano nebyo lwavaamu lukka naye kati oyo awulira omusango. Waliwo amaanyi agagenda okutwala mu bakabaka obw'omu ggulu basebo ne banyaawo. Only accept that. Agamanyi gasobola okutuwaguza. Gasobola gakola ga mugundu. Ago ge gatukyusa ne tuyingira mu kanisa ne yasigalawo. Amanyi ago wegali go gagayaliridde. There is power. Amanyi wegali agasobola okutwala mukazi gwe n'ebizibu byo n'agazibu go. Amanyi gano gwogaganye buganyi kola naye buli lwobeera mu nyumba gakulaga
tekibbe ekyekigali kiteekwa kuvaawo gakulaga teri muntu agenda kuzikirira nga tamanyi never osi Katonda amaanyi mwegali gakugamba naye jjamu eyirizeeyo omuntu ali tuli ku batirizo omusajja n'aŋŋamba nti pasita sooka onkwatireko wano nenkwata ensawo ye sokoleke nasika empale kakati nange neneyongerayo nesera bibiri si byangu nasindika akantu nga tekajja ngenda kula kavude nasindika paka lekafuna wano weyasaze nimuvamu akati bwekati ani ali amanyi nti akalina ani yakamulaga amaanyi gali gamulaga nti tobatizibwa nga olina akantu ako basebo nanyabo tugenda kuzikirira si lwakubanga amaanyi tegabaddewo amaanyi gajja ne tugakola tutya ne tugagaana gajja era nze nzikiriza nga tujja kuwangula abantu bangi amaanyi gano gabalumbye ne gabasuuza empisa enkadde ne gabajja mu bubbi ne bafuuka batuukirivu ne gabajja mu masabo n'amasabo ne bagakumako omuliro ne babeera batuukirivu gabajja mu kuwujja obubuzi mu kukuba eŋŋoma mu kunyeenya ensaasi gwogaaniddeyo bwerere ng'olowooza nti bwe naagenda bijja kunzita never gano amaanyi weegali gawaniridde ensi eno bantisatiisaako nange tugenze mu lukiiko n'akakyuka batuyise abaana bonna n'abazzukulu wali mubimanyi ebyennyimbe nali mmaze okuzannya matatu ng'ayiseemu olumbe bwalwabya Satadde nesirinnyayo andooza nti nkyo nkiyise kati ate taata n'aleeta ekirowoozo ekirala ti naye kale oli tulwabiza eri ku kika naye okwabiriza kujja kubeera mu maka g'omugenzi okwabiriza mukumanyi bulungi bwe baabi olumba awantu bakomawo wano ku kyalo mu nnyumba ne baddamu ne bakolawo emikolo lwo tekuba kwabya bakuyita kwabiriza oluganda kati nali sikyalina ansa nabula juzi omuntu ng'abuuza kituufu tugende mu nnyimbe n'ebirala waliwo ebiteeka okwegendeza kugenda mu nnyimbe one nali sisobola kugenda mu lumbe ku sabbiiti whether what or what nali sisobola kukikola ki kati ate nfunye ekizibu ekirala okwabiriza kwa ku Sande what answer do I have kugenda ngenda ngambeerawo mba nkyali awo tukolakola bino ne balanga abazzukulu n'abaana wali tugenda topic kusamira taata atudde wali senga jjajja ani nga boogera byonna bye baayogera nga babimalayo kati ndi confused what do I say now njagala okubalaga amaanyi gano gyenjogerako mugategeere I'm an Advent abatizibwa ne mukyala wange zo abaana si babatize kubanga bakyali bakyali bato biseera byenjogerako byadda aboogera bantu bakulu be batuzaala obulamu bwange nina omuntu gwe nsinga okwagala mu bino ng'oggyeko taata senga musajja mukazi mugagga mukazi mukambwe mukazi atuboggolera basinga omanyi takulabawo senga atudde wali ngamba njani Kajoba siisamire kati kyenvana niko kusaba ebigambo nga mutwalo gumu buli sekendi mukama nyamba nfune ekyokugera amiina mukama nyamba nfune amaanyi amiina kati ndi mu lutalo bw'omwe empewo ekunta the wind njagala kulaga empewo bwekola ki boogedde eddakiika nga 3 ssaawa basaze ssente awonawona nze ninga atawulira nsaba naye simanyi wena simanyi kyakuddamu sikirina mubatize mupya olwaliro tebasobola kumbira mu lukiiko lufaana bwe lutyo they know I can't go waliwo ayina kyagamba kuwasikusita mukama waffe Kajoba ogamba ki bannange ebintu byonna mbiwulidde naye nze bannange bwe bituukidde nga nakyuka kati ndi mu Seventh Day ndi mu Advent bwino gikuba empola teyali nyangu
jukira sirinawo balala banagikuba mukyala wange yalina ogikuba naye si memba waki wa lukiiko abaana bange bato naawe somena wo baali kati nze alimu ndi ku kika kyonna omanyi bwekiri ekizibu ngaoli bwombuuti ate ngaoli muto naye kati kati bogambe otya konze bagambye zirimu advent sikyasobola kudambya kusamira sobola kukola kintu kyonna kyonna kifaanana ng'ebyo zinayingira mujje kati ndi mujasi wamu omanyi bwakacuka olina ate nyiriri nnyo oba shapa kyabanga kale obanga oganye gwe tuwe ssente gwolwolugwe ffe tuwe ssente otuwe n'abaana ffe tugende mu maaso kugenda n'eddiini zammwe essente nazo nseveniside kuba ziva mu nze mpaaka ebitundu bye 10 kati siina ate zentuula kuzza mu kusamira namba 2 abaana nze mbazaala nvunanyizibwa ku baana awo sobola bawa ssente sobola bawa abaana kyogamba oganye konze mutupula mukimbadde ŋŋamba sikanye buganye naye ŋŋamba bugambi nti sijja kujja kyava nga ndi kale Kajoba kitegeere ebiri kuleeta nga bikwambuddemu n'engoye Katonda giyajja amaanyi ate nzirimu ekyaddamu saakitegeera gano ge maanyi genjogerako kyenva muddamu naye yali akuze kiko ne mugamba ye kituufu okoze bulungi noga nti birindeeta nga binyambuddemu that means birindeeta sitegeera Katonda tasobola kunsalira musango ng'ebintu mbikoze sigiraki naye kati nga ntegeera I can't ne bagamba nti va mu lukiiko luno ate ekyo kyanyamba nnyo nenduvaamu naye nga atudde ku nsiisira nga nina omusango ogwo mu lukiiko luno ebirala mbikoze bulungi Katonda mpadde max senga taata abaddewo naye senga tukiiko nga luwedde senga najjambala mpola najja atuula wentudde ati nemanya nti am finished now nanga ndi Kajoba okoze bulungi okugaana ebyokusamira nange byantamadda neŋŋamba oluusi tutya katanyenje nga n'ebiyenje birina omuyitako olulootirira obwereere kati obwedda mpapa ndaga baseba oluusi bye mutya byavaawo dda Mukama atulwanira entalo Walusitadwa tusiza obwerere musajja wa polisi yatusomesa olulala mu meeting n'agamba nti sitaani atisatisanga nga bino ebi osanga awantu ng'oli ataddeko ekipande ku nyumba ewumbwa kaali ng'embwa yafadda wumbwa kaali nga n'embwa yakola ki anja n'okuba yakironda wa muliraanwa n'aleeta wa n'ateka wumbwa kaali buli ayitawo wana bakoma wano tight security talina muwadde wakazaali alina kipande basebe ne banyawo Mukama alwana entalo omwoyo akola yakola n'endaba ngamba Mukama nga neviirayo nezirabo nesenga muwangudde naye Mukama ansaasidde fun enough kumbe ne taata wadde simuseveniside tabyagala nzira wange nga tweberera mu kkanisa wayita ekiseera si kinene nga ne mwannyinaze mukulu wange neyakkiriza Yesu mu buvunzi wayise emiseera emyaka gibaddewo nga ne maama akkiriza Mukama waffe Yesu kati ngina enfuna ekifaananyi simanyi ontegeera bulungi munnaye senga eyankangakanga simusevenisida yet era bwe ŋŋendayo nansabira ye akyansabira Bikira Maaliya naye lumu ajja kusaba Mukama waffe Yesu Kristo madde ŋŋamba ki empewo weeri we are only resisting we are only failing to use the Holy Spirit ffe tutudde tusirise ekibaleetedde mu oluusi empewo ekola n'ogigaana n'ogiziyiza abantu beenenyeza ebibi byabwe tubadde n'abantu ababadde abafere tulina abantu abadde beetunda tulina abantu nga singa bakwadde ebyafaayo byabwe wandi naawe wanditegedde bassebo tukkirize omwoyo akole mulamu waffe bameka baga nti Mukama akola bulungi akola
abantu bana bali musinga bakuwadde buli muntu giyayitamu abala bakubiba nsaasi ddala abatulula omwenge mu masabo abakuba amayembe abayimbayimba obuyimba obwo kati babivaako bayimba ku Yesu waabwe gwe biganiddemu lwa bwereere gwe tumanyi nti waliwo amaanyi agatuwanirira. Aleluya. Abale batamiivu baali batamiivu ddala. Waliwo omuntu gwolaba mu kyaki kati nga kasuku yava ku mwenge naye nga era n'amaaso gaganirayo mulaba ngero mutamiivu olwenge ngero kyamuliko naye nga yaguvaako dda mu Yokaana essula 16:13 n'aleeta ekirala 16:13 agamba where is that one? Agamba naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima ameka? Kubanga taayogerenga bibyeko bubwe naye byonna bye yawulira by'anaayogeranga. Kyensanyukira kye kino, oyo yatuluŋŋamya mu mazima genkanawa okujjako gwe ogenda kuzikirira lwakusalawo okwo. Omwoyo Mutukuvu ali to guide, nkozesa ekigambo ky'Olungereza, to guide you in all truth. Akulaga bantu kibateekeddwa okutambula nabo. Takulaga Omwoyo Mutukuvu, akulaga ani bw'obandibadde ofumbirwa guidelines ze ziruwa. Wazibuuka bubuuzi ozigaana bugaana. Guidelines ze ziwasa ziri clear. Omwoyo azikulaga. Waliwo yajja n'aŋŋamba, Pastor, nina abakyala abawala balinga 5 nemedde okulondako kakali njagala gye onondereko konzoddayi. Alondako asulawo bamuyitaani oyo. Omwoyo ajja kulaga. Olinamuza manya ate ddala gwe njagalira ddala tokibuuza nze. Omwoyo ajja kulagira ddala era akulaga. Tugaana bugayi kamabulire ekyewusa. Genda mu maka agafeeyirinze, genda mu maka agalimu ebizibu. Naye singa omukyalo oyo omuzza wabbali n'abeera mwanjulukufu naye akweyambulira mu bigambo oba omusajja agenda kulaga nti alina kiyawakanya kiyategeererawo nga tannafumbirwa. Nyimbye mwebale kusirika era ekyo bw'obwadde kubyamiina nga mmanya nti totegedde kyenjogedde. Abantu bali eyo mu maka bakaava naye ng'oluusi ekibakaabya oluusi ekyo Mwoyo yakibagambirawo n'akulaga n'agamba naye omusajja oyo naye omukazi oyo kino tokiraba. Gwe n'akulagalaga naye tolabanga omuntu ono alina eddibu noga nti ogwo muzigo ndowooza waagejja bugezi engeri gyaseka ennyo. Kati Omwoyo akuli ki? Eddibu yali kulaga n'oliita ki? Kanaggweramu eyo. Zino gaali, eggaali yokka gye mashini gye bakanika nevaawo nga tewonye naye ne bagamba nti bw'onootuukira eri ejja kubeegiza eki gyeko mu kutambula ng'ekola etya? Obufumbo tebutiriira. Muli mulaavu omukutte n'abawala, omukutte n'abasajja. Kati ngolowooza nti bw'ajja eno lwatereera kati omukwata na mukozi weewuwo tatiriira. Mwoyo akulaga. Kino kyenjogedde genda osirikire buli muntu weera mukoze bulungi okusirikira ojja kusanga ng'olina kyewawaguza. Mwoyo akugayidinga ng'onoonya omulimu n'akulaga nti ogwo mulimu gw'ogendako n'ogukola. Ng'abasajja b'ogendamu, ng'abo abayindi bacunya. Era n'akulagako jjalibu wagenze kusaba mulimu ate omukono gwaguteeka walala. Noga nendowooza ginaaterera emikono edda. Mukama nyamba abajja bankutteko lwaleero tebanyongere. Mwoyo tasobola kuleka. We are doing bad jobs naye nga tuwakanya Mwoyo. Mukama tayinza kuleka. Toyinza gamba nti Mukama tandaze. Agambye akulagamu abawala abanoonya n'abalenzi n'akulaga nti oyo tewandigenze. Waliwo Omwoyo ajja nanziza n'aŋŋamba nti naye ne Mugamba naye
ndaba incompatibility nene. Tosobola kufumbirwa musajja afaanana bw'ati nawe tosobola tebikwatagana. Naŋŋamba mu magezi ge gwennyini naŋŋamba nti nasaba Katonda ampa omusajja kuba namusaba mukulu. Mwalabe wano kugataliko nfufu omwana muwala owabiri yakumbye na wansanvu mu emeka. Bwe tubagaana nga batuddamu nga batugamba nze nasaba Katonda ampa nsingako mu myaka ne mu by'omwoyo. N'omugamba taata obukulu buwoomya ttooke, buwoomya ndeku, buwoomya muggo, naye ebiddirira buli lwe tukula pepepe ekyo kikebera mu dictionary yewammwe. Bafuna ebizibu naye ng'omwoyo yabikola ki bannaye? Ne babibuuka. Atuyamba mu mirimu, atuyamba mu business. Omwoyo akulaga ddiiru n'olaba ng'omusajja ono alese eddiiru y'embaawo bw'ayogera bw'omuwetegereza muvere. Tukole kino, tukole kino, tukole kino, tukole kino. Era abantu ogenda bawulira engera naye nayagala omwekengera. Watabuuliddeko ebyo? Naye nayagala omukola ki? Mwekengera. Tewakolanga Samwiri kye baamugamba. Samwiri bwe yawuliranga eddoboozi n'ayitaba paka eri bwe yamugamba mugambe nti yogera nkola ki. Buli lw'owuliranga eddoboozi ery'omwoyo omutukuvu nga lina kye likugamba togaana bugaanyi. Gamba Mukama nti nkola ki? Fukamira oyongere okusaba ku nsonga eyo. Oluusi tuli kye tuli lwakuwakanya mwoyo. Ne baziba ngendo lugendo lugendo kutambula wuuza ku Mukama mwajja kulaga. Atuyamba mu 14, that is John 14. Olunyiriri olwalimu omukaaga agamba atya. Agamba naye omubeezi omwe mutukuvu kitange gw'alituma mu linnya lyange oyo alibayigiriza byonna, alibajjukiza byonna bye nabagamba. Ekimu ku mirimu gy'omwoyo kyava tuzaalibwa amazzi n'omwoyo kubanga omwoyo musomesa. Tokikubidde amiina? Omwoyo mukiba naye yatusomesa ebigenda mu ggulu, yatusomesa engeri gye tumusinzaamu, yatusomesa engeri gye tumuyitulu n'ekumi n'ebirabo. Tugenda kulemererwa bulemererwa ku lwaffe naye ng'omusomesa abadde perfect. Atusomeseza, atulaze ebyokulabirako. Lumu nali ndi mu kitundu ekimu nga tuli mu lutale nga tulina oluganda omu naye nga mulalu, si mulalu kind of yali agwa ebigwo naye ng'ebigwo bino bimufuula. Manyi oluusi abagwa abamu bafuukamu nga kind of kati ng'agwa n'atabuka tebamusiba emigwa. Lumu mba ngenda ku church we tusabira nensanga nga batonda bakuŋŋaanye nga bamusiba emigwa. Kirabika nga olumbe lwamulumbye ekiro ate kifuuka kyamaanyi, bamukwata alwana emigwa gikutula atani nga tobambye oluganda omusajja wattu lwa sabbiiti n'enkyama naye nga bamunyigiriza wansi bamutuddeko bamusiba isawano kyava bbula bwati amaaso n'andaba oluganda ng'okutte bayibuli olagawa kunze ngenda ku church nagamba twa sabbiiti kunze lwa sabbiiti mundeke nziteeka emigwa. Era siba noti n'agivaako nebadda livansi n'asituka n'empale n'agikwata mu ngalo emu bwati n'essaati n'engenda nga tugiwaniridde n'agenda mu kkanisa n'asibayo nga si mulalu. Naye wanyi kye nayiga waawo kye natya bano abamukutte baligenda mu geyeena nga bawoomerwa. Omulalu omulwadde gwe basiba emigwa ayawulawo sabbiiti ku bintu ebirala, ayawulawo n'owooluganda amayinza endi muganda. Haleluya!
omwoyo omutukuvu asaza amagezi tuyigiriza bwalaba oganya kino naleeta kiri nafulumira wano nafulumira wali asaze. Kamalirize basema ne banyawo mulize ensonga eno. Yesu bw'ajja gye tuli biki byakola bino nno njagala kubikutambuza ku speed. Omwoyo omutukuvu bwa Yesu bw'ajja gye tuli ekimu ku bintu byakolera ddala kuwamba. Era bino tugamba kkiriza Yesu tuba tugamba ki? Baluumi 6:14 agamba bw'ati. Baluumi 6:14 agamba bw'ati nti kubanga ekibi tekibenga mukama wammwe nate. Amiina. Bwe tukkiriza Kristo nga tetulaba kukkiriza sitaani abeera mukama waffe. Ekibi kiba mukama wange. Watola bye abantu abafukibwa ekibi. Yes. Nawe mule ebigambo nga takola ki? Bambi abo mubasaasire ekibi kye kikola ki? Ye mukama wawe. Ekibi nga ekibi kiba kikufuga kisobola okukozesa ebintu byonna. Wemula yenda free. Omuntu ekibi kisobola okumufuga n'ayenda ku buli muntu ayitawo n'azaala mu buli kiramu nga yakola bukozi ebyo ekibi kyamuwambira ddala. Omukazi yagenze nayogera neewuunya ti bwe nabadde ngenda okweyambula namaze nakuteesa n'abaana bange nti ngenda kweyambula abaana ne bagamba nti songa temwakirabanga kyo yatuka kati ngenda kujjamu mpale ngenda kujjamu kirama ne baga nti jjamu nabona buwanika buti. Ekibi bwe kiwamba kitabula ne reasoning center. Toyawulawo kituufu toyawulawo kikyamu weerabira obulamu bwo. Bassebo ne bannyabo surrender to the work of the Holy Spirit. Mukama akolemu omulimu. Kakutegeeze ffe mu theology tukkiriza teri kibi kyotosobola kukola gwatuddeawo nange. Naye omwoyo wa Katonda atula mu nze yannyamba nenteekako ettaayi nenterera. Amiina. Yakuyambye n'otuula wano ng'abalala bali ku mayirungi bagaaya gwe n'ogaaya birala. Gye bali abawala balina ebikozesebwa byennyini by'olina nga bayimiridde ku nguudo beetunda. Naye gwe Mukama n'akuyamba n'otuula wano. Toshigaya. Nti agambye bwe tukkiriza Kristo kiba ki? Kati oli abadde afuga aba afunye amulwanyisa. Yesu bw'ajja n'awamba n'anyigiriza Setaani mu nze n'amunyiga n'amutugumbula n'amulemesa nga Yesu gye tukoma okujja mu church nga Yesu agenda yeegaziya. Tugamba tutya? Gye tukoma okusoma Bayibuli nga Yesu agenda until Yesu Pawulo aga nti okutuusa lwe tulituuka ku bukulu buli nga Yesu yeegazanyiriza dda. Kisoboka mu kisabo ekya Steps to Christ peji 14 agamba tusobola okusemberera Katonda ne tutuuka ku ddaala ng'ebyo ebitukema tubiwangula tetutegedde. Tugamba tutyawo tusobola bwati bwagamba ne White yeno some page 104 nti tusobola okusemberera Katonda omwoyo n'akola mu ffe ne tutuuka okuwangula nga tetugize eki. Ne batuwaana naye nga tetwetaaga kuwaana. Nze bampaanako nga seetaaga kuwaana. Kamba buulirimu bampaanako nga seetaaga kuwaana. Awo lwatuuka banva kyale waffe gye twasiibye tusula ku nkambi baatukwata tusula ku nkambi y'amagye emasuuliita. Kati ate nze nzirayiri waffe nze banzala katikamu tuddayo ne tusiibayo batukkiriza okuddayo mu byalo naye tukoma ne tusula eno ku magye. Katuddayo eri tusogola omubisi tuli ebirungi tubeerayo kubanga kyalo kyaffe naye tuba tukomawo kutta akadomola k'omubisi. Bwe tutuuka ku kisaawa amanyiyo wali ewaffe kugombolola tugwa mu basirikale bangi naye kyetwewunyisa bataddewo leediyo abantu bali mu kuzina dansi abantu bali mu kuzina dansi kofe ikikiye abasirikale nga bakyamuse abantu nga naye tugenda okulaba nga abantu babulijjo ekidongo kasongo nga nawe ezo ezaffe ez'edda ng'ekidongo kikuba na maanyi. Kyenva nange ntutuukawo naye tubayita mu kakubo omanyi basirikale tubamanyiira kaffe tuyitira mu kakubo soga nga wala simama nampita nenzija n'akadomala inini konze mubisi sebo nagunzijako
naloka agulirwa mu tamali kusibiri gudu agenda okuliranga mubisi gwona nagumpandulira mukiga wewe kadawo nga nange nenge mubisi gubadde gwange yakunsabe nengumuwa mumutima muki ate kati agumpandulidde naye kasi agunziriza nga ntambula ngenda okutuukako mu maaso yensanga bannanga abalingiza abalala nga bangana Kajoba oyiseewa ndya tukulabe nga oyiseewawo ndya abo abasajja ffe tuli ku nsiko abantu bonna babawambi ne babatwala ewala gye babanywesa wampaka agamazina kyeza kiganda kyeza kikongo kyeza babazinyisa gampaka gwe tebakunyweseza koza ate banywedde gwange nemanya ndi Katonda yankuuma ne batandagira kati nsobola okukulima nti singa bandagira sandinywedde kubanga bintu biyise eno naye nafuna obutuukirivu bw'obutanya mwenge kubanga Yesu yannwanirira oluusi bwatulwanirira tufunamu ebituluma ngaokukumpandulira kwa nnuma naye oluusi eriyo n'obutulumaluma nga Mukama abutulumyalumya naye nga busobola okuwangula amina bannaye si buli ebituluma nti birina kutukaabya ne tugweri ne tusaanawo nolwekyo oyo bwajja ekyo gy'emirimu gy'Omwoyo Mutukuvu gy'akola atufuula akolayo ekintu kyenjagala weetegereze. He makes us sensitive to sin. Tutandika okulaba ekibi. Kambabuulire bano abasawo bajja kutegeeza naavuzi zo singa zifa naavuzi ne zifa oba zasigere oba za mukono kitegeeza oba tokola ki teguwulira gulinnya mu kyoto olinnya ku lyanda naye nga tokola ki okwata ku kintu bakusuula nga tokola ki ekibi kye kikola nga Yesu tannajja mu kuyingiramu ekibi kikutuusa ku ddala n'obeera nga toli sensitive to sin tokyakiwulira oba ntegerekeka abamu temumanyi lwaki tuyimba nnyo tukkirize Yesu bwe tukkiriza Yesu atutaasa butaasa otandika okubeera nga toli sensitive to sin ne bw'oyita okwereere tekigiraki ekikosa ne bw'omula mu baana bo tekigiraki olinaga nti bane musomo gw'ekikulu gujja kubeera mu bbaala ya wali mwena mwena munganene abaana mubalekeeyo najja naawe omula mwena n'abamalawo talina kyakiwuliramu wali obulidde mambulire juzi gaalimu nti abantu ebifo ebyenderwamu ekirindi yebendera ekiki okwenda ekirindi kitegeeza nti buli muntu afunye owuwe ne baddaawo naye nga nabano baana b'abantu abayonka amabeere ne bannyabe gye bali mu kyalo balima naye bano ab'endambwe ensi ebanyigiriza balina ne diguli ne diploma ne certificate abakazi abawala abalala batabirina gye bali bakola emirimu emirala tali sensitive to sin to the level tawulira nampewo okuyimirira ku luguudo naavu zafa tawulira kuswala nga munna ali wali nono ali wali abantu sensitivity to sin eri mu nsi egenze wala nti kwe kuleeta okulya ebisiyaga kyawoomerwa kikwetaagisa kuweewuunya bwewuunya sensitivity yavaawo ekibyembi ebintu ebivuddeyo eyo bijja bitambula mpolampola naffe nebitukola ki juzi nali njigiriza abakadde b'ekkanisa gye nasabira nimbagamba nti abakadde b'ekkanisa kati mutandike okuba steady mubeere ba .com omukadde anasumagira kati ajja kusobola kukola bukadde bwa kkanisa omusuma nasumagira tajja kusobola kukola busobo bwa kkanisa kubanga kati ebibuuzo ebitulumba bipya questions mpya abantu tebali sensitive to sin oli akubasibaga ajja musumba mukadde nina ekizibu kakati ate omwami wange wate twagatima mu church mwe mwangatta kati adabolinga maaso mabega what are we going to do? Abantu sensitivity bavuddemu
ebavuddemu waleero badde niko wendi nempulira ka program ku radio muteekwa okwegendereza nammwe abawala abayinjeera nga mwagala obbatwalako mu mamotoka buli muntu ayitawo n'asekereza n'oyingira emmotoka bagenda kukuba kalifomu bakoleko byempulidde bassebo ne bannyabo emmotoka bw'ataba Kajoba nga omumanyi ate ne bomanyimanyimu nga wali obamanyi naye ng'obasanze leero mulokoke mwezonyiwe abantu bakyuka dda nsaba Katonda gwe nange atuwa omwoyo mutukuvu era omwoyo atukoleko omukolo guno gwe njagala okusoma essaawa zino njagala kukulaga omwoyo kyensaba akole ku bulamu bwaffe kiri mu Ezekieri 36 bw'owulira nga kino kyagala kikolebweko kano kyenjagala kibeere ku bulamu bwange nsoma 25 era oliba mansirako amazzi amalungi era muliba balongoofu ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna njagala kugereriko olwaleero luno bameka abagamba nti njagala Mukama nnongoose nabatizibwa naye neetaaga kulongoosebwa nate wanika omukono nabatizibwa naye neetaaga awo ebibaddewo binneetaaga kulongoosebwa Mukama bawa omukisa bw'otozaalibwa na mwoyo nga okoma ku mazzi gokka nga gulowooza nti wamala tolina buwanguzi nsoma 26 era ndibawa omutima omujja era nenteeka omwoyo omujja mu nda yammwe tugamba tutyawo era ndijja omutima ogw'ejjinja mu mmwe nembawo omutima ogw'ennyama tugamba tutyawo tulina omutima gino gitwalala gikimpa nze mpulira buli omutima gwe nalwala gwolwadde gwalwala olwadde bagwita batya mpa bagwita batya oyagala kulya buli sente kuyita mu maaso mpa mukagundi mpa omwami wa gundi nja kubalongoosa mbawo omutima omulala ameka bagigamba nti amiina era agamba olwo nenteeka omwoyo gwange kyekyantuteyo munda mu mmwe amiina era nembatambuliza mu mateeka gange amiina era mulikwata emisango gyange ne mugikola ekyo kitegeeza nja kutuuka mu ggulu kubanga waliwo omwoyo omujja Mukama gwatadde mu bulamu bwange Mukama ali ready okuntambuza mu bikemo ebye mugamba kale kakati ensi erimu ebikomo omuntu anagiyitamu atya ebye mugamba ti omwana tasobola kubeera mu nnyumba ye neyeggalira n'atayenda era buli muwala ali singo era yenna ali mu nnyumba era ayenda buli mulenzi ayenda gwoyenda gwotutawanya gye bali abali mu nnyumba zabe nga tebayenda gye bali ng'omwoyo yabatambuza amiina bannaye akakazi katukaggalawo kaggulawo ayagala naye abasajja mu mutima naye aga nti kikomo gw'ogira obeera wano until further notice leka kugeneralizinga era tekyali mbeerera era embeerera zaggwawo gwe yiyo yagenda eyamuno gireke gyeri leka kusomesa bantu teri yagala kuyigiriza abantu kubanga walema zona zagira ki agambye nembatambuliza mu mateeka gange kitegeeza nti obuwanguzi bwange nze bwe ndituuka mu ggulu sigenda kukwata mu nsawo kubanga mmanyi Mukama yantambuza n'akola atya
tetusobola kukwata mu nsawo mu ggulu kubanga tetulina ngeri gye tutuuseeyo. Kusinziira ku busamize bwo, ku bulabbayi bwe wakola, ku bye wakola byonna, Mukama yantambuza atya nze? Ne mbatambuliza mu mateeka agange. Mwe abatuyigiriza ne batuluma ne mugamba 7 tuli bakwasiba amateeka. No! Aga amateeka Mukama yatutambulizaamu taata. Naffe tetugasobola. Naffe okutola ekitundu ky'ekkumi si mulimu mwangu. Mukama yago tutambulizaamu. Yuda talina ssuula ndala era olubikula tunula ku 24. Agamba bw'ati, naye oyo naye ani ayinza okubakuuma obuteesittala n'okuyimirira mu maaso g'ekitiibwa kye nga temuliiko bulema mu kujaguza. Bameka abaagala abayimiriza oyo? Nze nina obukakafu nti tujja kutuuka mu bakabaka obw'omu ggulu. Ekibakola obubi ab'ekkanisa abakristaayo is to pack on your sins. As I was preaching, buli muntu ajjukira obubi bwe n'apaakinga awo nagandiza ebyannema. Waliwo atambuliza bwereere, tugamba tutyawo. Waliwo atusomosa, atusomosereza bwereere. Tujja kuwangula. Lekera okulota geena. Tujja kuwangula. Muwala gwe mmanyi olina olutalo lw'otambula naye Mukama ajja kuwanguza. Ku kyoba okola gwe musuubuzi gwali wano, olutalo lute lukwase Mukama waffe Yesu. Mukama yamanyi bw'anaakusomosa, y'anaakuyisa mu bwannamwandu obwo. Mukama kubanga bannamwandu si gw'osoosi, yasomosa dda bannamwandu. Mukama emyaka gyo mitono nnyo ku Katonda. Katonda yalaba dda abasajja batalina bakazi n'abasomosa, tugamba tutyawo. Katonda yalaba dda bayise mu mbeerayo, tolina kipya. Toli w'amaanyi nnyo Katonda tasobola kutuusa mu ggulu. Tekuba nayonoona nnyo. Bayibuli etulaga bayonoona ennyo. Olaba ne Samusooni finally ali mu lukalala lw'abatukuvu, tugamba tutyawo. Olaba na Akabu bamutwalanga ki? Bayibuli terina linnya ddala. Akabu omuki ali mu lukalala lw'abagenda mu ggulu, gwe wayitawo, gwe walemererwa ku ki? Kiki ekyo kyogaana ekiggana okugenda mu ggulu? Surrender to Jesus. Yalina amaanyi ge agalina empewo ey'omuggundu. Ajja kukyusa omutima ogwo. Ogwe kambwe adde ogwo omukambwe. Eriyo abantu abakambwe ddala. Mukama omutima ogwo gwoganya oguwaayo. Omutima ogwalala kimpa. Olaba gukulwa ne ku kyaki gukulumbayo. N'okusindirira omuntu obugambo ku kyaki entukuvu, abazze okusinza ebitukuvu. Njagala kukusabira akawungezi ka leero. Njagala kusabira akawungezi ka leero. Bw'awulira nti ateekeddwa ayagala akulemberwa omwoyo. Ate nno njagala okulabula gwali wano. Naye tandika okulowooza ennyo. Tandika okulowooza ennyo. Waseesetuka kyenkanawa. Wakomawa. Kyangu okubanga wadde wabatizibwa, naye ng'okujjako okubatizibwa tewaseetula kigere. Nali natambulako ne mbivaamu. Gy'oli eyo nali naseesetuka. Tofiira mu kizizi, totya boonoonyi banno, kubanga ddembe lyo okudda eri Katonda wo. Muyimirire bassebo ne bannyawo. Kitaffe omulungi, ekibiina kino ffenna tuyimiridde okukutegeeza twagala kutuuka mu bakabaka bwa mu ggulu.
twagala otukwate ku mukono otutuuse mu bwakabaka obw'omuggulu. Lumirize ekibi ekiri mu ffe, kinyigirize era otuwangulire. Twabatizibwa naye oluusi tubadde tukola ebintu ebitatabagana naawe. Omwoyo gwe tusaba leero, oyo gwe watuwa nga tubatizibwa, omutwongere mu bungi tusobole okuwangula. Bwe twesiriikirira bwe tutituwulira eddoboozi lyo libadde lyogera nga tetunnaba kuliddamu bulungi, naye tusinzira wano lwaleero okusaba otereze obulamu bwaffe obw'omwoyo. Njagala kusabira ekkanisa yonna, abazze nga balwadde bavumule, abazze n'ebizibu bimaleewo. Tumazzeko wiiki eno, enkya kujaguza kusinza, jangu tukusinze mwoyo n'emazima. Tuwe obulamu obulungi, terereza amaka gaffe, terereza emirimu gyaffe, terereza ebyenfuna, wabulewo omuntu yenna awulidde obubaka buno afuuka omwana wa Geyeena. Ffenna abawulidde obubaka buno katubeere baana ba bulamu obutaggwaawo ku Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama bawa omukisa.